N'abalala basatu bafiridewo era n'emirambo gyabwe ne bagyokya akatambi nkayina maaso awo. Ebya David Lutalo mukwano nabyo tebinnaba kuggwa. Jjajja Ichuli muyina maaso awo. Jacob omutuuze naye ensonga aziyingidde mu mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteeka yatezza ensonga za bbajja ez'omwana bannange obusungu nga bungi. Maaso wano nina ka vidiyo buli vidiyo bubiri akasooka nga Ssegirinya alayira obutaddamu kusisinkana Waiswa Bufumbiira naye munnange olunaku lulijjo kyatumaze enviiri ku mutwe. Why don't you let me handle my office? Allow me to do my work. I am tired of your negative media speculations after speculations. Please allow me handle my office. Is that clear? Never ask me that question again. Thank you. Honorable Nabbanja kyakoze ni TV bannange obusungu bwo abadde mukambwe muko munnange bazze okumubuuza naye ng'ebintu byamubuuza nga biri awo bya kisiru yetabitegeera ate tabafuumudde. Ate awo munnange politics watuusiza kusaidiza Ssegirinya naye nga kyekirungi munnange ate okusonyiwagana. David Lutalo ensonga zo tezinnaba kuggwa mukwano bafaanizi be bakyali banyiivu bayitirivu katukalabe. Bwe baba baakukedde ne bw'oba olina ssente mmeka owulira nga zikaawa. Mazima Nze mbeesobolera manze ne bw'ovuma n'ozija kuki. Nyina w'ensula kandi ne bw'onvuma. abannupu bo kasita baawulira nti Pulezidenti Museveni okujja yayita mu Lutalo ne balowooza nti Lutalo ono ye yamuleetera yamubasibyeko. Bannange si y'ono. Ono Lutalo ne mu biseera ebyo teyaliwo musajja wattu mukuba wa bwere. Kituufu David Lutalo twali mu ssiru wabula obusiru bukufaanana bufaana. Gwe kyekikulowoozesa nti oli mugezi enaata yabwe ogyetegereza oyinza ogamba ya Nuupu no enaata ya David Lutalo kitegeeza mugenda tunyigiriza naffe tuvume abantu abo be tubadde twagala era nammwe be mwagala obulumi bubatuukeko. Lekeraawo ovuma abantu muvuma David Lutalo naye temulowooza nti abawagizi ba David Lutalo tusobola kuvuma. Tusobolera ddala ne tulinamu kali tuli bannayuganda ffenna. Bannange mukyavuma David Lutalo tugenda kukwata ku bantu bammwe ababalume ennyo muwulire. Omwana yavuma Babi nze kennyini nze omu kubaalumba omwana muga omanyi muganda wange kino wasusse. Mukome ovuma abantu tugenda kukyusa obwenyi. Baba Nuupu bukyaba wakula ntalo leero mukwano lwali Anisikii ne David Lutalo lulabika ng'olubalemeredde bwenkuzaako eno omunnange olunaku lw'ejjo wagezi ne bafuluma akafaananyi ka Zaake yali afaanana bw'atyo ng'ali muto. B'omunnange bajjaaji bakuno ne batandika ne bagamba mbu era kuva dda mwana wa ddala mbu kati kiki ekyamutuuza ku mukeeka mazima ddala ne sapatu mu bigere. Omunnange yava dda nga ye mwana wafuujo sigamba nti oba aliyigidde bukulu ne bantu mwe lwaki munonooza mwana ye yali waswagalye kuva mu buto ye teyeetaaga kujjamu sapatu oba mukeeka oba biki oba ntebe ye yeetuulira bwetuulizi talina budde ate bwambula mu sapatu. Maaso wano nina ka vidiyo ka Honorable Kinyamatama nga bamuvuga sipiiri ni naye baata abaana abamu abasomera ku yunivasite era nga bava mu disitulikiti y'e Rakai. Munnange olunaku lw'ejjo bavuddeyo ne beekalakaasa nga olw'ekikula Honorable Zaake yakola munnange ekyokutyoboola MP waabwe Honorable Kinyamatama. Munnange bwe batyo bagenze paka ku kooti nga beekalakaasa era nga balaga obutali bwenkanya. Naye maaso wano nina ka vidiyo ka Kinyamatama, Kinyamabwa, Kinyamabuzi shikindu niki ninde abaana bahum bakozya mbakushoza heru mumanya abana nbozya bata heru bari batasya mukindi hata bataka kutira heru mbanze mu ekika Kinyamatama takandabo hata Kinyamatama ukajya ngo Zaake kujuma Zaake akana akozya akana akusimura usimura akujya tsimuka hata Kinyamatama ikintu akubuzo ngari kimwe Kinyamatama empaka zamaze no kujirota no kunukaho hato nukiriho ko gahure umanye difference rya kavera namazi umanyi wali wa abantu ngabani nawe bali niba gandi nago ngakavera oli naganti mazi umana ganti kavera naga unyako kati obaina empaka nho akakantu kava kagamba nti empaka zamazi no kunukaho unyako no uliro oba mazi oba kavera
hati kinyamatama zakitara kujumira kinyamatama uryo muhuni uriyembwa mwana uriyeje sosi yenyena uriye sosi yenyena wachura naba MP bona bimuti abatira haki mucero mwaza kwimuka mwashura parliament ubwo kinyamatama batahamba kwata bakazi mbabarekera abukabangare bwa polisi bakubanga bakurikere Milambo yembwa wabura kurga muwashura waza kushora hero ngo bakujumire bako taka kujumire kinyamatama imva nakwema kinyamatama rye sosi yembwa kinyamabwa kinyamazi tuyine bwenge hata nakujuma za polisi hababe ojoto banjumire hata umushango guzeyoje abo ko hata kuhababera zake ngo akujumire yakusimwire busimura ari kwimusye hatitwe katukujume uzeja polisi utubanjumira abana uri kinyamatama uri umuhuni no gumanye mbabasa kuba bintu bakujuma mu Ruganda to wabitegereza kinyamatama mwene orinkenga taya muhanda igenga tayibana iyo shanga inagirwa muhanda hatoruko za polisi ujye tubanjumire yes shanga uryo mu parliament tine mugasho ibintu byina makuru nabahamba abantu bababuza muzomwo obakuhamba abantu nibwo muratana kikura bya husente zo kwegesa abantu kunyumwani kofi kawa barono hamba abantu mu mura byose mwaheza muze kureta hentama uzi kuteka hengi ebyino bikushe esosi yenyena ngo bakujumire atara kurebera ko wabira nusha umukaruru wono kwanusha mushiga ko nkakashiga kato hatuza uzikuranga tukahumwe ncukaho byebyo bo munanga abana bakuwo utebetaka kumanya oba oliani bo kasitokole bitajja bakuyisamu egali nenga bo bambi amazima gali ntira akayi tufa tuli bubi ate wenkuzaako eno ewa mwana muwala Shakira munango no ye oba tumuyite kagwe ensonyi iwe yavuddeyo n'ateekayo ekifaananyi kye ng'ali bwerere busabusa kumpi nga we yazaalibwa kyokka ekisinza okuluma abantu ng'omuntu wa wansi maama muddugavu kyokka nenge wasigadde wonna abaddemu lune maama ng'omuntu wa wansi nga yenna mukyafu tamufaako tamulabira wamma ng'alibye ne bannange lwaki abayimbi muyitiriza nnyo okunama mumanyi okukola erinnya ndowooza bakwe kunama bannange byebiri mu sayidi ezeeyo gaata amawulire agennako agaliwo munnange olunaku lw'ejjo abalambuzi 2 kw'otadde ne driver ow'e Uganda munnange badde bageza okulambula eri wa Queen Elizabeth munnange yo no gye baba temulidde era nga kigambibwa nti abayeekera ba ADFC munnange bakoze ekintu kino olwamaze obbatawe bati kyokka ate n'emmotoka gye babadde bagidde munnange y'abazungu nayo neeyokebwa kale munaye katusaba omukama abasonyiwe byonna ebyabasobako era bambi ne famire zaabwe azigumya abazungu bazze kulambula ne bannaginamu abayeekera lwaki ate oludda temufuna ku nsonyi bazze kulambula munaye Uganda enyuma ekola kineyo naye bannange ne mubamiza omukka omusu kale bambi bo bafudde obulumi obw'ekitalo naakatusaba omukama abasonyiwe byonna ebyabasobako yo munnange n'ensi yo Uganda we yatuuka buli omu agitya buli omu yagitya kuba yo yakyukira ddala yateggyako b'omutuuze ensonga za David Lutalo naye aziyingiddemu yagambye nti David Lutalo ebigambo byayogera bituufu naye mbu munnange lwakuba yabyogerera mukadde akakyamu kasooke mbateereko ka vidiyo ke nammwe ate musobole omwewulirirako ng'atunnyonnyola bannange meetawaana Merere sayidi ezeeno kambateereko ka vidiyo nammwe ate mwerabireko Jacob omutuuze nga atugamba statement ya David Lutalo kyekiri mu Uganda okusosola kugenda kweyongera ate okusosola kuno mu mawanga kugenda kuvira ku Uganda okubaluka nga bomu gwatamanyi byafaayo by'ensi zituliraanye ensi etuliraanye Rwanda abantu betta nga oli ekinnyanja ojja kisanga mu kirimu empeta y'omuntu olusi n'olugalo kutegera abantu betta kati gwatasobola kena macha kutegeera kufa genda kuwa ne Congo funayo kakadde ogenda kumanyi kanambuleko ku nsi genda ke Congo kyova nze njisabira mugamba kama Katonda nyambe otuwe omukulembeze oyo
aso kuuniting ensi ye omukulembeze oyo atatunulye mutino mu ministry nteekamu kika kimu kyokka kyokka banyankole omukulembeze oyo anaatunulaga nti omunyankole omuganda omutoolo omukalamoja omukibona bagwana okufuna opportunity yemu bonna babere mu gavumenti. Kimu kitegeeza ki? Majority y'abavubuka baagala nkyukakyuka nange njagala nkyukakyuka. Kuvumya kiri kintu kyokka kwogera bigambo bituufu mu budde obukyamu eri omulembe omukyamu. Omulembe nga gufudde omuntu aba takyalina wiri yakutegeera bamutegeera butegeerezi. Omulembe nga gufudde abantu abasinga baba hopeless. Omulembe nga gufudde abantu balina ssuubi. Omulembe nga gufudde omuntu aba tasobola kutunula ebyamagero Katonda byakoze mu nsi. Kati Lutalo ekimuvumya kwogera bigambo bituufu ku mulembe omukyamu mukadde akakyamu. Abantu bwe babanga 100 bonna nga bavuma Lutalo kaba miliyoni mu bigambo bya Lutalo nga Katonda abirabyemu tebiriimu kintu kibi kyagaliza Uganda kuyiwa musaayi kyagaliza moto yaffe baita for God and our country bubi. Katonda kiblessing omuntu omu n'akiwulira n'akiteeka mu nkola. Kati omuyaga ne guba nga mungi nga gumuvuma naye ng'omuntu omaso akudda n'agamba naye Lutalo ono kansoke mpulirize ku kyaga yayogedde atya n'akisengejja n'akiyingiza mu mutima gwe n'akirowoozaako. Oyo Katonda gwasinga oyo Katonda gayinza okukozesa. Uganda bweritegera nti Katonda yasalawo. Uganda Katonda aligiwa omukulembeze ajagala. Byebyo ate ebigambo bya Jacob omutuuze ye byasobodde otubuulira ku bigambo David Lutalo bye yakoze ki byayogera ate bwenkuzaako eno ewabaagaano okuli Nashigulo kw'otadde ne mwami Bajjo bannange munnange Nashigulo yagenze n'ateeka omwana ku live oluvannyuma lw'okusaba Bajjo obuyambi nga tamuwa munnange yalowooza okumuteeka ku live kijja muyamba munnange osanga abantu babuulire ku Bajjo atandika omwana amuwa obuyambi naye bannange oba yalinnya gye gava kansooke mbateereko wano ka vidiyo Bajjo ng'ali obuwuka bannange omwana oyo ku live kiyinza tumuleetera obulamu bwe bonna okubonaabona. Okwaza ki omwana n'omuteekamu ebintu? Omwana omuto nga tebamukkiriza kutunula mu kamera kubanga tosobola kukwata mwana muto. Omwana muto zino endalo taziriimu. Tosobola kukwata mwana muto wa myaka 3 n'omuteeka mu kamera. N'omuteeka mu kamera. Tuli mu byabufuzi. Omuntu agamba kagambe ekyana ekyo nnomye ku Bajjo. Muyina entalo n'abantu bangi abantu abataagala bimwogera. Nsiro lwakyo engeri kitategeera kyasi kirowooza abantu bakiwaanulwa comment ne views tezirina makulu. Kirowooza comment zina tebakiyambanga kiwolomye ebbanga ddene tebakiyambanga nakati akyakomye kati kakiri mu kukosa mwana. Leka nange nkiwa okulabula nyabo obeera ng'otegeera weesonyiwa omwana wabe omwana omuteekamu ebyo kamera byammwe byomuteekamu ebintu byakindi ekimalaaya. Wabula bannange abasajja b'ennaku zino bo ddala kituufu twabavaako bannange beekolera bo bye baagala kagamba ate kati ye Bajjo ndowooza ensonyi zo azifuddemu obusungu olw'ensonga y'obutalabirira mwana mukazi wattu naye asala amagezi afune obwenkanya bannange ate ye David Lutalo ensonga tezinaba kuggwa tezinabako wadde n'omulundi n'ogumu era nga maaso wano nina ne jjajja Ichuli alina by'atugamba bannange oba teyafa. Ate ssebo David Lutalo naawe olina okuyiga okuyomba. Nze kyenzudde ebigambo ebikwano oyina bingi naye ebiyomba tolina. Kati tuli eno tukuyombera oli eyo osirise. Newavuddeyoko wabadde nga anyumya. Ssebo nga bw'owandiika ebigambo by'omukwano olina ofunayo akadde owandiikeyo ebigambo ebiyomba. Kati bw'onyiga n'omukazi okubawo kayimba ka mukwano baba neiba be bakuyombera. Olina oyigayo ebigambo ebiyombayomba ebitonotono. Wabula bannange ate ttiimu David Lutalo nayo olw'olumu ekyusiza munnange naye aveeyo alwane tebagenda kulwanira muntu musirise nga ye teyeefiira yate ejjajja Ichuli olw'olumu ngera ne ŋŋamba oba teyafa oba mulamu oba bannaye kugamba bbe byewuunyisa kansooke mbateereko kano ka vidiyo nammwe mwerabireko. Muganda wange ye Lutalo yabadde mutuufu nnyo gwenja okukolera ne bamulumba ne bamugamba ssebo power kye mbagambye okweggyako service okiwulira how many votes does Lutalo have? Mugamba muli majority why are you calling for ku kibbo ky'omuwemba kuguddeko kamunga oyomba ekitegeeza mwe temuyina bantu. Yes, why you go labyeko kerofe mwena ale mulawo bawana abaweza sage. Who are you? Bagamba Museveni tayinza fuuka government nga bidandisali tamwebuuzizaako yamugoberawo bidandisali n'agenda n'awummula in due respect mwami bidandisali
ne bamugamba museero government nasasira nagezaje ba navera nage Museveni yeziraga nti yegwe bagamba Dr. Samson Kiseka ikibi kitawalaba ku Samson Kiseka yali vice president ga Jerega nga wa bagamba Museveni afugira ku Samson Kiseka yamugobera abroad Museveni alina omuzogwe embalasi ga yamugoba ali bwe kasawulira nti wano waliwo mbu ayagala kulaga nti everybody is replaceable. Yes, so kati ebibadde bitambuzibwa mbu simanyi gwe ba artist mwina bera ku side eno artist bote bayina buli artist gola bayingidde ebya politics amazima go gali nti music tewali grounders shrinked Khalifa yafuka kubuloga abera premiering nyimba za abanezi nyumba wakuwandika kubanga oluyimba lunachuka yaluwandiko basibalu yimbe alawo balunayita munga hit song aluyimbe kati ibiralo yotaina chi taina content bonna abagenze tubachaina chi content aweddewo kuba abana bakuba music bakuba ate buki ne energy empya okitegedde. So you need to fix yourself somewhere. Hildaman, can Hildaman contest in this music industry anymore? Takyasobola ameze artist womere vinga okyayimbira ni gendo yimbe mbakadde banno artist agwamu mutidde ne mukikadde bamuyita oweddemu kasitola wanga towera bakuposta gutambula ovone najjera mpaka mulagola wa kuposta onalaba ko awantu ona wali Hildaman. No offense ku Hildaman ne kugamba bonna abagenze muki teri muyimbi ayinza lekawo life ya artist nga kalenda bachaji booking busy. Why? Ove mbulamu mojja mwe saati nowe mula no kwato omukazi ku bere nga tewali agambako n'entulo zo bazesiimuuza ojje mu bulamu nga buli kigambo n'entuula n'enziramu byonna bino ino okupenga price. Look at them abakulosinze yonna waliwo anyumire suit waliwo ayine suit 50 ayine suit 2 mwewola banokola emirundi emeka okiwulira politics wabavu. So this service kijo badotegeeza nti aba people power bayine mubukira buli muntu. You need to ignore some people ne mbalaga mighty tituli bamaanyi ne bwogenze nkugambye FDC tenakola alarm ku Sentinel ne winichi tenda mukola. Yes nenga te bantu bamemba baki ba parliament contempt card balagent you are not anything big. Yes kubanga mweno game don't allow your enemy to celebrate victory. Kati zali weyoge ne mumuvuma who celebrated zali kati ne Lutalo is celebrating kwanga mumulaga nti wachi wa value nza oisimantega katulendika ngena people power muri ebitoke birigwawo okusimba nga basimba bitoke enzija ejiri babitibwa na ndulu kubanga mwino kubanga mujja kugwayo. People have realized how to provoke you okitegera tukatono nnyo ba provoking ako eno isewo biki bino kati imagine mu hours mwawadde Lutalo ebyabadde bigenda maso muliyo process bayisa ba representative wali mu protea ku ba stakeholder temubadde mu representative kitegeza temuli ba stakeholder ebyo tembitunulako muri ku Lutalo weru so mwebana mu muje tubaluka amabina mbabulire omwana we bamuyita Raisin Kush mwena mumanyi bawa agiswaga mumanyi lwakinzibiriza akaaso nudizizo omwana oyo zaafulumye nenudizizo omwana ono kika kya waggulu muko ekibadde tekifulumangako katale nabagamba nze chairman w'abasegwe Uganda era nze chairman w'abantu abasooka okufuna nudizi ezo nga zifulumye naye amazima gali nti mbadde njagala kunoonya Raisin Kush mu inbox ye njogereko naye mugambe naye ngenza okutuuka nga account ye eri not found kitegeeza either account ye kitadde mu private oba nga bagibaninze neteri bandi kyemanyi eri mu private. Raisin Kush amazima gali nti zino nudizi ezaafulumye zigenda kusibya nkubulira amazima kubanze mbaddeko mukomera eruzira for 1 month and something. Raisin Kush ekika kya nudizi kyewafulumiza simanyi bagwe yazifulumiza nja banku wairiza wabula omuntu agiswaga omuntu yafulumiza nudizi za baawo tabaagaliza mu ababiri kubanga teyabadde na agiswaga. Video ziringa 3 waliwo esooka nga yesimula ne tawula awo biki waliwo yokulala embye nnyo jesagala nakuwogerako amazima gali nti Raisin Kush eno nudi bwena agwa mu mikono gy'omuntu omubi obanga mukwasi w'amateeka
njogera nga ntya Katonda Raisin Kush bagenda kusiba emyaka nga 7 okudda waggulu mwe temumanyi kika kya nudes kyafulumye ono omwana batadde nudi embye ennyo sagala na kuchogerako bannange ate ku Raisin bwabanga video eno omuntu nga takwagaliza nga takwagala nga aludde nga kugamba nga aludde nga kuina kembiranye nakwata ku video eno Raisin Kush ogenda mukomera luzira mubana mwe eno nudi temunagirabako Raisin you a public figure okiriza otya omuntu okukwata video bwetyo ebibye kisiru Raisin Kush are you even serious kwe so ogenda leetera abantu okulowooza nti bujjo bye bakwogerako bituufu and of which tewali muntu agenda kuddamu kubeera kusaidiyo nga bakuwakanira abantu baludde nga bakwogerera ebintu ebyekika ekibwe ekityo bwekityo nga abantu balowooza balimba so kati nudi eno bweti bwebanga yeefulumye Raisin tolina ngeri gyogenda convincing abantu nkubuulira mazima nze I wanted to come to your inbox naye account eri mu private there's no way simanyi beri mu private bawambulokinga Raisin Kush are you even serious gwe mwana gwe bagenda kusiba emyaka nga 7 ku 10 ng'oli luzira banageze ntidde sikirabangako kino in my life how can you